Mikwano gyange mwenna mbalamusizza. Manya gange ndi Fred Ssenaga Makubuya, muwulize w'enjiri, kigambo kya Mukama. Ekigambo kino kitera okutwala eri ensi mu biseera bino ebitono ebisigaddeyo mu byafaayo by'ensi yaffe. Nga bwe mumanyi nti Bayibuli etukubiriza okugisomanga olw'ensonga nti kye kitabo kyokka erifa Abakristaayo, nze nandoza n'eri buli muntu yenna, ekirimu ekkubo eritutwala okuddamu okutabagana ne Mukama waffe Yesu Kristo, oyo nno eyatufiirira n'atununula mu nsi eno egenda okuzikirira. Mukama waffe yatusuubiza nti ngenda okubateekerateekera ebifo, era n'olwekyo emitima gyammwe tegiraliikiriranga. Kubanga bwe mba ngenda okubateekerateekera ebifo, nate ndikomawo nate okubatwala eyo gye eyo nammwe mubeere nange. Ebigambo ebyo bizzaamu essuubi. N'olw'ensonga eyo njagala okudisitula ebirowoozo byammwe, okubitunuuza mu bitabo bya Bayibuli, tusome ebisuubizo ebyo nga twejjukanya as many times as we can. Kyengenze ndaba mu nsi muno nti abantu emirundi gisinga tusuddeyo gwa naggamba. Ebigambo bikulu byendowooza nti bikulu ebikwatagana n'obulamu obutaggwaawo, okuba nti emirundi mingi abantu bannaffe tebamanyi makulu gaabyo, tebalina enough information. Ebigambo bya Bayibuli ate nze simanyi, ate biki ate yaffe tusoma Bayibuli ebifaana bwe bityo, ate mu ngeri emu oba endala sibanenya oba sinenya muntu yenna. Olw'obukulu bwa Bayibuli okuba nti kitabo ekirimu ekkubo eritutwala eri Katonda waffe. Sitaani tiyatuula eri n'agamba okay, kasaba na Bayibuli. Sitaani akoze omulimu ogw'amaanyi okulaba nti Bayibuli eyo agibuzaabuza, Bayibuli eyo agikalubya, Bayibuli eyo agitamya abantu baleme kugyetegereza na kugitegeera, kubanga bw'ogitegeera mwe muli ekkubo eritutuzaayo eri oba eritwala eri Mukama Katonda waffe. Mu Luzungu kye njagala okuyita road map. Bwe tugoberera ekkubo eri mu Bayibuli omwo, litutabaganya n'oyo Katonda waffe yatufiirira. Bwe tutalifuwa mulamwa, bwe tutafaayo ku kkubo eri mu byawandiikibwa, olusoma n'olyetegereza, tugenda kuzikirira. Bwe tugayalirira ekkubo eryo, Sitaani aba muwanguzi, kubanga mu mbeera eyo ffenna tuzikirira olw'obutamanya. Ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo byonna bitumanyi ku nsi kuno bisangibwa mu Bayibuli omwo. Njaga kuba amawulire ge bayita breaking news nti ku nsi kuno tekuli muntu n'omu yaliwo nga Yesu waali. Gitusoganika tuddukirewo oyo amanyi ebikwata ku bigambo by'obulamu obutaggwaawo, amanyi oba yaliwo ku biseera bya Yesu. Tewali muntu n'omu. Okutegeera kwaffe Obukristaayo n'ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo biri mu kitabo kya Mukama waffe kye yatulekera, Bayibuli eno. Bayibuli eno mwe muli ebigambo ebikwata ku bulamu obutaggwaawo. Tolina bulala wonna osobola bisanga okujja mu kitabo ekyo ekitukuvu. Bayibuli eno etutegeeza Katonda eyatutonda y'ani, yetutegeeza Katonda yatutonda atya, yetutegeeza nti Katonda
ali mu bayibuli yakola eggulu n'ensi n'emmunyenye zonna eziri mu bbanga yatutegeeza enteekateeka bwe yali akoze eri olw'omuntu n'atutegeeza engeri enteekateeka eyo yeyonoonekamu n'atutegeeza ne pulaani ki gy'alina okulaba nti atuzzaayo mu nteekateeka gy'alina mu lubereberye. Bayibuli eno gyembalaze etandika n'obutonzi bw'omuntu n'okugwa kw'omuntu efundikira mu bitabo ebisembayo ekitabo kyakubikkulira yetulaga engeri gyetuddayo mu ggulu n'ekibuga ekitukuvu n'ennimiro ya Eden eyali ey'amakunane bwe tugenda okuddamu okuginyumirwa yetutegeeze nga twawayawukana tweyawula Katonda yajjanga n'ayogera naffe maaso ku maaso ate neddayo netutegeeza engeri gyetugenda okuddayo okubeera ne Katonda okwogera naye nga tubeera naye maaso ku maaso. Ebigambo ebyo byonna biri mu Bayibuli. Tewali muntu nga bwe mbagambye olwaleero aliwo nga bridge ng'olutindo otutujja ku Yesu nga bwe yali ku nsi kuno okututuusa ku biseera biffe ebya leero. Era enteekateeka eyo Mukama gikola bulungi nti yalekawo kigambo kye gwe nange olwaleero ky'osogera n'ogula oba n'ofuna n'okyesomera gwe wennyini. Sitaani nno olw'enteekateeka efaanana nga gy'alina gyeyakola ey'okutyowola n'okubuzaabuza n'okuzikiriza ekitabo kya Mukama Katonda yagezaako kirwanyisa okulaba nti tetukifuna oba ebigambo abikyusakyusa bw'abikyusakyusa tubule kubanga ekyo kigezaako dda. Katonda nga atonze omuntu nga bwe mumanyi mu Garden of Eden yamukolera omubeezi we n'abawa ekifo mwe baali babeera n'abagamba bino binambe bakodde byammwe go and enjoy. Naye n'abagamba nti wabula as a test era eno test eteeka oba nga yagenda ku buli bitonde bya Katonda byonna omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi temugukwatangako emiti emirala gyonna egy'okulya egiriko bulungi gyonna gyammwe except one tree as a test. N'abategeeza n'ekigenda okuva mu ekyo singa bafa ku kigambo kye. N'abagamba the day you will eat on that fruit tree the day you will die. Nga bamanyi Sitaani teyalwawo najja n'akema Eva ng'ayita mu kigambo kye n'amugamba nti Katonda agamba atewoze era temulirya no Katonda teyayagala mubeere nga ye kubanga bulirya ku muti ogwo mugenda kubanga Katonda manyi obulungi n'obubi. That was true. Naye bwe yabalimbira n'abagamba naye n'okufa temulifa. Okuva ku ebyo ebigambo ebyo omuntu n'agwa ekibi ne kiyingira mu nsi muno obujeemu ne butwala ensi eno twajemera Katonda mu kigambo kye. So tugenda kola nti road map eno yetujja mu bujeemu twalimu netuzza mu bulize okuyita mu Yesu yetuzzeeyo mu nsi empya oba ensi empya Mukama gy'agenda otutondera mwe tugenda okubeera nga temuli bujeemu bwatandika mu bibereberye nga tujeemera kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda bw'abanga alina specific instructions ze yawa ebitonde bye ziri specific era Katonda bakitegeeza. Bajjajjaffe bakitesitingako balowooza nti oba oli awo anaabaddiramu oba naki oba ekifaananyi kitya ne balowooza nti ndoza Sitaani naye oba oli awo mutuufu. Naye Katonda ali specific mu bigambo bye. Kati ffe ebitonde katubenga tulina masters degrees oba doctorates oba twasoma tukomawa oba tuli ba genius bebigambo kasa tuva ku kigambo kya Katonda there's no life in it. Ngenda gezaako kubalaga engeri gy'ekyokudda eri Katonda mubuulize. Katonda waliwo agamba nti sacrifices obuulize bumusingira ebiweebwayo obuulize eri ekigambo kye owoggoola byayagala kimusingira omusonyoko
kimusingira sacrifices oba ebiweebwayo, kimusingira okumutendereza, kimusingira ebirala byonna bitusobola okukola byo ebyamagero bifaana bitya mu linnya lye, kimusingira obulize. So roadmap eno esangibwa mu Bayibuli. Ensonga lwaki Sitaani alwanyisiza nnyo ekigambo kino tubeere nga tukiwaaki mulamwa. Mu biseera mu history tujja kulaba byafaayo bwe tusanga nga Bayibuli eno yafuuka ekintu okuttisa. Okubeera ne Bayibuli eno ekiseera kyatuuka si mwaka gumu, si ebiri, si esatu, myaka bikumi na bikumi nga Bayibuli eno okusanga n'olunyiriri lwa Bayibuli ottibwa, si kusobola ng'ottibwa. Wali ekiseera kyatuuka emyaka bikumi na bikumi nga Bayibuli eno esibiddwako olujegere ng'ekusomerwako busomerwa, ng'osemebwako busomerwa ate n'amakulu g'ebigambo ebyo nga gakuweebwa ge tusobola kusoma noga nti kino kitegeeza kino nga omuntu omu yalina okusomera n'akugamba kiki kitegeeza era n'ogoberera ekyo. Obulamu bw'abantu abasukka mu miliyoni 5 wakati wa miliyoni 5 miliyoni bagamba 200 abattibwa olw'ekigambo kino kyetutwala ng'ekyo ky'olusaago olw'okukkiriza kwabwe. Ebigambo bino eby'obulamu kyekiseera ggwe nange tubyesomere, tubitegeere, tubeera mu nsi muno nga tuganza ebigambo manyi sibitegeera ate manyi ffe tetusoma bino. Kino bigambo ebirimu obulamu. Sirina walala wensoma mu bitabo ebiwandiikiddwa mu nsi muno wensoma ekigambo ekikwatagana n'obulamu obutaggwaawo nti weebuli ate bwa bwereere, n'ensonga lwaki weebuli, n'ekyaweebwayo okutufuna empenda etuzaayo, n'engeri kibi gye kyajja mu nsi muno, n'engeri gisobola okututerezaamu amakubo gaffe okudda mu bubuulize eri ekigambo kya Katonda. Njagala nteeka essira ku roadmap, okiteeke mulamu nti bw'oba oyagala kuva mu mbeera eno gye tulimu, okubeera mu mbeera Katonda gy'atusuubiza, gy'atwagaliza, ey'okubeera mu bulamu obutaggwaawo, obutaliiko kkomo, obutalina bulwadde, obutalina kuba mu kufa, obutagenda kubeera mu kulaba nnaku, ng'obulamu bwe twandyagadde okubeera nabwo ku nsi kuno wadde n'ensi eggwaawo, naye nga butusuubiziddwa nga batugambye nti eno sample na time tukoleramu kusalawo, akaseera ke tulina kakukoleramu kusalawo, kutambulira amakubo g'obutuukirivu, so okudda mu butuukirivu nga bwategekedde nga tubeera naye mu kwakayagana okutakoma. Tutandike okusoma ebigambo bino ebya Bayibuli nga bimakinga sense, nga tewali kukozesa bigambo binene, nga tewali kukozesa nze bagita word play, just playing on the words this and that. No, nga Bayibuli yennyonnyola etutegeeza Mukama kyatwagaza obulize. Mujjukire nti twagwa ng'abantu, human race, twagwa olw'ensonga nti twajemera Katonda, ne tujjukira era nti eggulu tewagenda kugendayo muntu nga mujeemu, kubanga kye kyagobya Adamu ne Eva maaso ga Katonda lwa bujeemu. Awo nkye bayita emputtu. Omwana awaka ewaffe bw'omugamba okukola ekintu nti kino tukola kino oba tukola kiri, emirundi egisinga olabira nti akoze ekyo wamugaanya okukola, kwekukola kibayita overcompensation. Nsokoma waka nga nakyakoze bw'aba teyeekwese ajja kugyefuula mulungi nnyo. Otegedde ajja kwefuula mulungi nga overreaction eyitiridde, kumbe agezaako kubikkirira wa wajeemye, oba wa weeyonoonye, oba wa waataawulidde. Naffe abantu tulina enkola eyo mu by'okukkiriza wano, tujeemera ekigambo kya Katonda ekiwandiikiddwa mu kitabo kino, naye ate overcompensating n'ebikolwa byaffe eby'omutendereza, eby'omugulumiza, olukola mutya,
In fact, Bible Yesu ndoze yaita lip service. Muntendereza na mimwa naye ebirowoozo bimiriwa ntima gyabagiwa gindi wala. N'abagamba abakola n'ebyamagero ebiyitirivu okugoba emizimu okukola bitya okuwonya abalwadde naye nga abagamba nti muveewo eni mwenna abakola ebyobujeemu kubanga sibamanyi. So njagala twegendeze nti obujeemu bwaffe bwe tubusanga onna nga tutambula mu lugendo tutereeze. Tolinda kutunula balina olabe bameka bagoberedde oba balowooza nga goba olowoozezza. Kuba Mukama takola na numbers. Mukama alokola omu n'aleka 10,000 abajeemu namuzikirira n'atwala omu n'asiima oyo omu. Mukama tagenda na numbers era tatulokola mu birimba nga bw'olaba bino ebirimba ebya grapes noga nti kino kisinga obunene nga ffe tugenda mu katale n'oyagala ogule oyagala kirimba nga kikutte kijjudde. Mukama takola bw'atyo. Mukama will come and pick one at a time of those grapes pakyakulabirako naga kano kalungi kano kalungi zino zonna sizaagala ennungi naye nga ngezaako kikubaako kifaananyi kyabuulize ekitiibwa kya Katonda. Ebigambo bya Katonda nga tugobera road map eno tokkiriza muntu kugikusomera busomezi nga weetunuulidde mu mpapula za Bayibuli ezo n'olaba ate birina okumenga sense. Bwebanga oluguudo lugenda kuva point A ogenda point B ey'omuggulu oluguudo lwemenga sure nti olutegedde omanyi we luyita olwaki uyise wano ate ebigambo ebyo mu by'okukkiriza tulina okubyetegereza tugoberere ekyo Mukama kyakola kyatugamba. Tutandike enkola empya ey'okusoma Bayibuli ku lwaffe tukisitaatinge ku lwaffe nga tewali bagambe nti twetegereze n'ekigambo kyamu nga tumanyi nti ekigambo kino ekuli ekkuba erituza mu bwakabaka obw'omuggulu naye nga ate tumanyi nti Sitaani agezaako okulabira ekigambo kino nga tetukiwa mulamwa. Ebigambo byakyo nga tetubifaako, ebigambo byakyo nga tugezaako birekera abalala bitusomere oba ne tugenda mu kkanisa nga Bayibuli tugisomera tuddeyo na lunyiriri luva mu Bayibuli n'omulundi n'ogumu oba nga bagiye olunyiriri mu Bayibuli naye nga butegeeza ogenda okugaggawala ogenda okufuna ebyobugagga ogenda okukola ebifaanana bwe bityo. Simanyi lwaki omuntu tugezaako ennaku zino Sitaani bw'ati bw'akola okulaba nti talina nnyo ebyobugagga eby'omunsi muno ate ebyeggulu ebiwala mutaggwa bitaziikirira netubiteeka ku shelf wali netugoba bino ebiggwawo ebyobulamu tutaggwawo netukola ki netubiteeka wala. So nsaba Mukama atuyambe mu studies tugenda okukola muziwulirize Zoom meetings enkola ezo muzittanire tuyigire wamu tulabe nti embeera yaffe ekyuka okutegeera kwa Mukama waffe n'ebigambo tubitegeera ne bitunyumire. Bayibuli eno mbategeeza nga bawobweya Bayibuli enyuma bw'otandika okukola nti Bayibuli ekola sense bino ate notandika okukola nti Sitaani akoze omulimu munene nnyo okulaba nti tubuzaabuzibwa n'okutulabibwa nagamba kyokola nti ensi ejjudde abakristaayo abayitirivu naye nga abakristaayo abamanyi kye baliko batono ddala. Osobola okutoza n'omukankanimbula kino nekiri Mukama agamba atya Yesu yagamba atya kino kikulu kino nga batono agazimanyi so nga ate mwe muli bulamu obutakola ki obutaggwaawo. Tulaba mu clips obeera ku Facebook, WhatsApp batuweereza onagundi politika gavumenti pate egamba eno onaguze bw'ati yetunze mukazi we onese omumbuzi zino embwa zoogera ebyo byonna bitwalira obudde emirundi mingi nga mwende saakujja paka olw'ekumandoga banaye ekikwata mayiro ensolo mubeerako ensolo programa egoba engabi engoba neoluse neefaana mubeerako naye ebyo Sitaani lwaki abiye mu kiseera kino ng'ate enkomerero etuuse kutujja kuki munamuzi kola deliberate effort tulina okukola ekigenderere okukola nga twezzaayo kigambo kya Mukama waffe tukisome tukitegeere
olwaleero kankome wano naye nga ino etandikwa oba mwegatteko mugendo guno tusome ebigambo bya bayibuli tubitegeere tukwanaawala tujjukire nti enkomerero ekoze kyetuuse ebigambo by'abantu tebagala biwulira abantu bagala nnyo okuwulira kye bayita good news naye that's good news ebategeeza enkomerero etuuse. What was the good news mu kiseera kya Noah? Good news was namata bagajja ensi egenda kuzikira mwengeri eryano ne kaakati good news enkomerero etuuse tuweebula tunonye Mukama nga kyenza okola tugende mu lyato lya Yesu ery'okukkiriza tuwangule ensi eno atuwanuza ensi eno. Essaawa yonna Yesu ajja ku bire mu kitiibwa ekingi tubeere ku sayidi ya Yesu tuleme kuba ku sayidi egenda okugamba okusaba amayinja gagigweko bikweke. Amu n'ebigambo ebyo